The best tune records. Mbalirizaako mu episode yaffe ey'e19 abajjukira episode ey'e18 omwana Tom yakyekola yeetiriboosa anti yakala katabasatu omulundi gumu naye we yali asooberera okuva ewa mukyala Kasawuli olwo amaze okunaabako ali ku geeti afuluma yeekanga mwami Kasawuli. Episode y'e19 etandise bw'eti. Tom olwaggulira mwami Kasawuli n'afubutuka kati omukyala abeera awujjadde ng'omwami amutuuseeko era n'amwekanga nnyo. Mwami Kasawuli n'agamba mukyala we nti nfunyeemu ka emergency banjagala mu semina ngenda kumalayo wiiki emu ate ne maama ankubidde nayiga bamwetaaga mu kyalo so njagala mutwaleko then ngende mu byange. Nsaba ogenda omugambireko yeetegeke. Mukyala Kasawuli yeesiba essuuka agenda okutuuka ewa nayiga gwe bamutumyeko nga yamaliriza dde okwetegeka. Ne yeewuunya era n'addayo mu nju yasanga mwami Kasawuli amaliriza n'amukwatirako watyo ne babasiibula. Wabula ekisinga okwewuunyisa nayiga ne mwami Kasawuli baali tebagenda mu kyalo oba mu semina, bano baasibira mu hooteero ekiraga nti baali beerinamu engeri. Baakolera ddala ebintu saako okwenyumirwa era mwami Kasawuli n'agamba nayiga nti mukwano kansuubire gw'ogenda kunzaalira omusika kuba namazzi alabika tazaala. Nayiga n'amugamba hani beera mugumu naawe ondaba ndi katowetto era kino we kiggweera mu bbanga ttono nga njoya buyembe olwo ziri ssaawa 4 ez'ekiro. Babeera bakyetiriboosa. Mukyala Kasawuli n'amukubira essimu nayiga n'agamba Kasawuli togikwata naawe kati ogenda mugamba ki? Mwami Kasawuli n'agikwata. Omukyala n'amubuuza nayiga yatuuse bulungi ko mwami Kasawuli nti ye n'amubuuza kati gwe semina egenda etya? Mwami Kasawuli n'amugamba zigenda bulungi wabula nga nayiga awulira afeeseko era n'addukawo. Mwami Kasawuli olwasiibula Namazzi n'ayita nayiga ne baddamu okwetiriboosa. Kati mukyala Kasawuli olwava ku ssimu n'akubirako Tom naye nga Tom gw'akubira takwata, ali ne Namutebi ewa nayiga beetiriboosa. Kati mukyala Kasawuli alaba Tom takwata n'asalawo ajja amukookode. Kumbe we yaggulawo oluggi ne bamuwulira era Tom ne yeesiba ttawero mangu mangu n'afuluma n'atuula kabalaza era mukyala Kasawuli we yamusanga n'amubuuza mukwano kiki oli wabweru ko Tom mbadde mpulira embugumu. Mukyala Kasawuli n'amugamba kale yingira oyambale tugenda onnyambeko era Tom kye yakola bano lwayingira mu nju baatuukira mu kisenge nga batandika kwesiriboosa. Wabula nga nayiga ne mwami Kasawuli nabo beesolobeza bulala. Mukyala Kasawuli ne Tom obudde bwabakyako. Tom n'asooberera afulume wabula aba agenda okutuuka ku luggi bw'ati nga Namutebi yeewuuyo. Ono yakankana nga ne Namutebi tasalikako musale. Kiki ekyaddako? Tusisinkane mu episode eya20. Nze Mutindo the writer bakayita mu kisenge. The Legs Duty mubeere bulungi mweraba. Mutindo the writer. Mutindo TV, the best online TV.